balumba batuuze b'ebudde mu tawuni kanso y'e Kyengera mu Busiro nga mu bano mwe mwali n'amaka ge yali omubaka w'e Kawempe North Mbaraka Munyagwa ne batematema omukuumi we kosa n'okunyagulula amayumba agawerako. Obumenyi bw'amateeka nga buno buze bubeerawo mu bitundu by'e Kyengera eby'enjawulo era bangi baasigala banyiga biwundu ate abandi ne bakkirira ewa Ssenkaaba. Babadde bawera kuba basoose kuyingira basatu. Mu mbeera eno olunaku lw'eggulo poliisi y'e Kyengera ng'eduumirwa DPC w'ensangi Rogers Chebeni yakoze ekikwekweto mu bakwatiddwa abantu abasoba mu 3 nga kiteebereza okuba nti bano balina kye bamanyi ku bumenyi bw'amateeka obuzze bubeerawo. Kati olwaleero ku poliisi e Nabbingo tusanze ng'esunsulwamu abamu ku bantu abakwatiddwa okusobola okubaawulamu basigaze be basuubira okubeera abamenyi b'amateeka. Emabegako wabaddewo ebijambiya mu kitundu ekyo. Kati ne tulowooza nti bannaffe abakuumaddembe bagenda kutuyamba mu nsonga eyo. Naye ate engeri gye bakikozeemu si nnungi ey'okuyoola abantu ng'obagwira bugwize. Mulabye gurupu z'abantu be bakutte bafaanana. Nga mutuufu naawe ng'omukulembeze wadde omuntu omumanyi. Naye nga bw'ovaayo n'ogamba nti ono muntu mulungi. Na naawe owulira olinamu okwennyamira. Enviiri nsunsule ziri eri, empale zonna za damagi, empale eri eri wansi wa kabina. Abakwatiddwa batubulidde ku ngeri gye bakwatiddwamu nga n'abamu babadde bava mu mirimu. Nabadde nva mu enje wali nga ngenda wakasaawa 2. Musajja n'ava eri n'ambaka bw'ati. Nankwata n'angamba who are you? Nabadde nva mu kirombe okutika ku bbulooka nabadde nakatuka okusimba mu malweni. Musajja n'avenga nga dodone wanefatiga n'agamba muyimirire. DPC w'ensangi Rogers Chebeni ategeezezza nti ekikwekweto kino kyagendereddwamu okufunza abamenyi b'amateeka ababadde baliisa ekitundu kino akakanja. Basalako omuntu mu maka ge ekiro ne bamenya ennyumba ne bamuyingirira bye basaba mwe muli ssente amasimu wabaawo embeera ey'okuba nti basaba tebiriiwo oba obigaanira ne bakutema. So ekyo kye background operation zino ze tukola. Ono era ategeezezza nti mu kikwekweto kino bakwatiddemu ebintu eby'enjawulo omuli enjaga kosa n'ebijambiya ebyeyambisibwa mu kubba abantu. Nga mu kuzikola tulina be twasanzenga na bino enjaaye waliwo abamanyiddwa abasula ku poolutebo ne bavaawo ne bamenya ekiro ne wabaawo n'abamu abasangiddwanga ne kye twandiise weapon oba ebiisi ng'obwambe mu bisawo. Meya wa Kyengera Tawuni Kanso Masasi Walukagga Mulumba avumiridde engeri poliisi yakozeemu ekikwekweto kino kyagamba nti yasoose kutegeezaako ku bakulembeze b'ekitundu kino nga n'abamu ku bakwatiddwa babalanga bwemagi. Esobyezeewo this time round nti babadde bakutta abantu nga 4 ekitasoboka so ebadde ensobi era njogedde ne DPC nze nga head of security obutaddamu kukola kikwekweto kino kyonna nga sitegeezeddwako. Nino okubeera informed either formally orally. Kyokka ku poliisi ensangi ku Ggombolola abatuuze kabuze katono bagajambula omuvubuka abadde yeeyita bbulooka ng'aggyako abantu ensimbi ng'abasuubiza okubayamba okufuna abantu baabwe. Shafiki Galiwango, BBS Telefina, Gambuzi.